Esimu ninagisimula. Bannange kali mu password. Wasembi okubi. Mama, mukazi alina password mu simu. Tabafuko babaganda tubira password nemo. Nene password bannange. ALMAGIC production. Lwasa. Mwana azikujjako. Sibona parking mubala n'omugamba ko sabone yita. Yabadde nnyo tukubabuzi 1 2 1 2. Ekyabasiza wati ne kikuleetera problem. Mwana nisagala mwana. Yamani nnyo kiyisaamu eggaali ekyo kifala kimanyidde nnyo. I marry you. You marry me. Mukisha. Nze tukukyawanga. Tekawo arrogant Mukisha Hariya. Okay. Arrogant Mukisha Hariya. Hariya. Arrogant Mukisha Hariya. Nze tukukyawanga ku kale nabyo abujje nakuba nti kanje musaada wange musabire. Funa obwire obunakusabira. Kakati. It will be our last time okwebaka wano. Yogera lulimi lwaife lulimi. Uganda. No, oyagala nyogera Uganda. I am now another class. Another level. Bwogule motoka ni class ye yongera ku. Linda kuzena bwe natya mamotoka nga. Okwate mpora. Tubyota. Ngishawana. Rudewo. Yeba. Kumpasa emotoka nafunye. Yeba. Neyo karina. Nja kujikuwa. Kakati. Sokoleke. I have to first introduce you to the car. Iyi moroka esobora okugana. Nega tonteka munayigaga. Hey, first wait. I first report to the car. Kuraba ne bwonkute bwote. Esobora okuyomba okute mukama wayo. Hey, linda ko. Kati kamaro kuraba ogenda okutora. Haro. Sokoleke. Egambo jemwe gato. Mutijja kungwamu nga siri mulwadde kuba zino papa. Mwana chimponya ate lero nga ndiko bikanula bino mwana. Bale nja kiyisaamu embimu. Mwana kizoleyeza lanka. Wakireteremu eggaali y'abalipanda we. Kizoleyezaamu lanka mwana byesagala mpola kulira nga siri. Kinzigyeko nnyo waya mwana kigayo ekyo. Kinzigyeko waya bani. Mwana kana bale kijuisi kyange ate nze. Mwana oyo fala. Ngalo mu jimbo kwa kumutayimuza. Yakigwa kwa kumutayimuza ne yakigwa embi. Yakungwako. Nze nti amawa nawalya kisumulika. Nayigaga. Uriya bwe tansokaba. Toyina license vayo. Ayinza okugoba. Toyina license. Ayinza okugoba. Mutingole ntya. Tuwe. This tama. Wafunda. Yes tama. Yamwe kito. Tonkome. Kito. Okay. Motoka zenjirina omukazi nze murina bas. That is the life. Bomugaraga kunkwenda. Sa. Njirina. Yes. Mbitadde mu ngambye ntaka mu tracking ki? Obedda ngezaako biteka musimanyi oba simu yange oba application yammwe. App yammwe eno simanyi. Because ebintu byongamba byenyingizaamu wano. Yes.
Hurry up. Ate nasasula premium. Yes, sir. No, kakati, let me cut. Madendo was a ratchet so maybe into vino. Nemunyabako from that side. Madendo was a 7, so maybe into vino. Then you people help me from that side. Because, yes, I've been trying since morning. Cut. No, just give me 2 minutes. Mbasomere details. Mutu yambe mwewe tuwesize kati mwewe tuwesize afande. Ye, mutu yambe munange. Yabaddewo. Kale, nesize mu afande. Nze sina walala gye ngenda kuddukira. Kale afande. Kale afande. Kale. Mwami Lwasa naganya okweraliikirira ebintu bye motoka wenna bikumazeemu. Yagambye motoka bali mu kugitrackinga. Nakwogera katikati n'abasajja olaba. Just 1 minute. Sina bwe nguma. Sina bwe nguma. Batrackinga biki. Batrackinga biki bitakwa. Wakati babenga batrackinga bulungi. Nina jisimu. Banange kali mu password. Asemi ukumi. Mama, mukazi alina password mu simu. Abafuko babagana password nemo. Nene password banange. Ebipapula bibino Mwami Lwasa. Nyabo! Yafe. Nedda bana basajja bangamba wosa namba ye. Bibino ebusajja byabadde akola ki? Byonna biri okwo. Bye bino. Namba omusajja gyaba. So. Yeno? Si yeno leka ndeeta luli olupapula lwa kino kikadde. Sophie nedda bannange leka polisi ekola omulimu kwegayiridde mukwano. Tandika. Basi. Baside. Sophie. Sophie nedda. Password na Sophie. Mwaka kunamuza chikola. Ekanye bannange. Eno no bagisibira. Ate sekirisi. Abachi kumubira inkolekiti peni mfute ibano y'omuntu omufumbo otekayo pakiwadira nabitereka nabayo Sophie nsesa bwenti Sophie polisi teyinza kukola mirimu gyayo ngeri mu kutaataaganyizibwa. Mwami Lwasa kati tutuule butuuzi nedda abasajja bano abateeka mu tracking olaba bino Sophie buliriza Sophie bye baagaana ye polisi emanyi polisi yetandikibwako okunoonyereza kwonna nze kati bwe bali babe emmotoka Sophie nze akugamba nange ndi ku kyamotoka Mwami Lwasa kugamba polisi kireke ekola omulimu gwayo nze akusamba tozijukiza motoka tugenda gifulalireka polisi ekola omulimu gwayo enamba njiraba nze akugamba we babidde emmotoka ogwanga oto yabaddewo ku supermarket AICPD owa polisi yabadde nenangamba kesa agitaddeko muza kati omuntu wa polisi omukulu ng'oyo ogenga AIDC owa polisi yabaddewo nga batwala emmotoka kati bwanawulira nti ate nafukutte abatraka ate nembagatta kajja kunyiigira. That is giving false information. Kati wa polisi agamba Mwami Lwasa nakwesize nedda Sophie ntegeera polisi emulimu egukutte ate gwoli ku traka mpe namba y'abatraka ngwegimpe njiwo wa polisi ye bwagifuna akwatagane nabo kubanga polisi bw'ogiwa omusaka ate n'ogiwa egamba what is that kwata essimu ogimpe esimu ogimpe polisi ebikwasaganye tetuyinza biyingiramu ono mwami odo gwe nayogedde naye oyagala essimu yono gwe mbadde nkubira oba ino tracking byombi mpe namba ya tracking ompe n'essimu mbiwa abapolisi babitwala na bino ebipapula polisi yeetaaga okuba nga yebirina negoberera omulimu ate bino byo bimpe Mwami Lwasa ogwomanya
misplacing enamba y'omusajja yiyo. Sophie ebipapula ebyo leka ngisindikire wa poliisi. Kuba oli tumukubira bukubisi ne tumusomere nena apu yaabwe eyo gye baateekamu. Kuba bagenda kuba balabirawo emmotoka bw'edi. Bagiraba wano teruwa. Bavaawa abantu abo bavaawa. Batrako ogambye alaba emmotoka weeri. Mukubire kati omusomere Justin enamba. Bavaawa abo bannange. Omulimu gwe bakola mulungi. Kyengenda okola kanjibwe poliisi byonna ebikwasaganye. Poliisi ebitwale. Poliisi yenamanya. Njimuteredde ku WhatsApp wa poliisi. Njimuteredde ku WhatsApp. Ati tulina basomera eno. Leka njikuba ekifaananyi njiwa wa poliisi. Leka njimutere ku WhatsApp. Ati bano be babikwasaganya. Mwami Lwasa leka tukube bukubi kati. Tokuba Sophie, tokuba poliisi oba ogise. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.